Endobeso kati. Okay, katulabe munaffe. Hello? Hello? Je baliko nyabo? Hello? Ompulira? Nkutte. Hello? 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 Ompulira? Wanji? Nkuwulira ssebo. Je baleko nyabo? Kale ssebo naye je bale. Nze bampita mu kunja nti muna isimu sikitegeera oba kiki oba network yo. Emazi wanga. Naye lasikwira bulungi. Kakati wangambye nkukubireko tuli mu Endobeso wano mu program sisimuka. Eso. Kiki ekyabadde kikutawaanya? Wale kunkubirako. Kale. Wanji? Munnange. Tata wange yagenda n'afuna ekirwadde. Ng'alina ebintu ebimukuba. Kati munnaye awaka we twali tubeera. Kati nga afuna omwami Omusawo ng'agendayo naye omanyi omwami teyamugamba. Yamugamba ki? Yamugamba atunda awaka awo wana awaka we tuli. Bw'aba atunda atwale ssente amujjanjabe. Naye kati nze ne ngamba taata Omusawo agamba atya tutunda awaka amaka ago mwobeera otunda amaka olw'okuba ogenda kujjanjaba. Kati nga mubuuza omusajja oyo simufere naye nga ye taata takikkiriza naye ate otunda amaka ogende wakujjanjaba okomewo obeerewa. Kati taata yali amaliridde okutunda amaka? Taata yali amaliridde okutunda amaka kubanga ali bubi bintu bimukuba nnyo. Kati nebinsobera naye Jesu kyenjagala okumanya. Nkakase okusinga taata okufiirwa ate n'okuwona tawonye. Kubanga ne ssente z'oba nti ogenda kutunda nnyumba egitali 10,000. Ssente mmeka ezo Omusawo z'ayagala? Nze ndowooza mufere. Mbwa atunde ssente zonna azimutwalire. Ye mbw atunde amutwalire ssente ye amujjanjabe. Kati kyesitegeera ndi wano era neebuuza nze nabeera dda confused njagala just mukubire omukubire oyo omusajja era ndi wano ne muzeeyi njagala omukubire tumanye oba simufere. Muli ne taata ka leediyo? Ye tuwuliriza kwetu. Kati gw'onaayogerako naye? Badde saagala kwogera naye twali twagala kuprovinga. Kale beerako ku simu tovaako. Gw'ogenda ogikwata taata yagenda ogikwata. Nze ndiko. Kale beerako. Halo sebo. Wanji sebo. Je baleko bujajja. Kale muzzukulu kyoni. Andi kakati jajja. Puliza ensonga obuzibu bwe nnina buli bumu. Puliza.
mbadde njagala kujjako eyewuwo muzzukulu onyambeko nina obuzibu bwa mukyala wange ate yafunye bwaki obuzibu bwe nina mukyala wange nakamufunira emirimu egisoba mu 6 naye nga buli mulimu gwe mufunira bamugoba nendowooza nti oba alina ekizibu nga kyetaaga kukolako oba ye oba kiki Uganda bwe yatuuka ogitegeera yasoma yasoma ate waliwo omuntu gwe bayinza okuwa emirimu egyo gyonna nga teyasoma bayinza okuba bagimuwa nga abadde agulira migulirire yasoma akati n'oyo obanga ensonga entuufu ddala yasoma yasoma nnyo nno aliko ejjembe limutawaanya jjembe kyeryo tukyagala nze ejjembe nja kulimugamba naye nga kyobumanya nti fiiriza ddala toyinza kufuna kalembereza mu nsi muno paka lwoligivaamu oba paka lwaligivaamu kati olwo tukoze tutya naye nga ye bwe abazze ne mukolako kubanga nze nkakasanga ebyo byenkolera ddala anti ngamba tukoze tutya olunaku lwasituka nti ajja gyendi era tugenda kukola ku nsonga ziri ejjembe nenkugambye enkoko enjeru tagirekaayo ng'ajja nayo nkoko njeru eyo yiyo ya nsonga nnyo ekyokubiri kiyinza okuba nga kizibu nnyo ate nga nakyo kyangu ddala ajja n'olubugo naye nga lwaziikako ku muntu olubugo nga lwakola ki nga lwaziikako ku muntu bannange jjajja ekyo tokyeraliikirira so wantutuma butumi bajjajja abagenda mu ntaana wonna bali tolubugo twatwagala nga lukola omulimu gwe twagala gukoli nga balugjayo ku mufu balugirayo ddala obulungi ddala omulimu gwe twagala omuzzukulu ng'atereera kati olubifuna ebyo nga tukola tutya ebintu owawa obifunye yavunaanyizibwa naye omuzzukulu oyo anaasobola okutuuka ewa n'omukiggwa bifuna ebigenda okukolebwa nze nja kumuleeta nja kufuna engeri ate tekyetaagisa gwe kumuleeta njagala nga yazze yekka ekiki ekiddako gw'osigala mu njuuyo nga n'okweggalira weggalidde togeza kufuluma ng'ate lwaki jjajja togeza kufuluma kogeza n'ofuluma bino byengenda omukolako byonna singa amambi malirizza olwo gwe tebisobola kwetantala naye bigeza bikusanga ebweru ggwe obuzibu olona omunsi muno paka lwoligivaamu lugenda kuba bwolekedde gwe kubanga ye bugenda kuba bumuvuddeko ebyo byonna kale tujja kulaba engeri gy'atuuka nze nja kusigalaka naye ensonga endala weesookera ddala bajja eno wangi alina kusookera mu ddwaliro wangi netiwaaka ompuliriza nkuwuliriza sookera mu ddwaliro asooka mu ddwaliro ate ery'ezzungu ery'ekiganda eddwaliro ezzungu n'aggyibwako omusaayi naweewaliza atisize nga si mulwadde omulwadde waki omulwadde wa buno obulwadde bwaffe obumanyi obuluma abantu siriimu ate kakati ajja mu bajjajja ate kati results za siriimu zaaki nga tukuzuula ng'embeera ekulimu tetukukolako wadde bannange twagala omuntu nga tumaze omuzuula nti bitali mu mbeera eyo ey'obulwadde gwe tojjirako olunaku lwaffe byenkwagaza nkwagala kuba mu njuuyo nga tubiddemu kufuluma naye ng'oli mubbi nnyo musajja gw'oli mufere obeera obba abantu obajje kakati owoza mu siriimu simanyi biki oyagala kweddiza mukazi mwe mukwatira abakazi mu masabo oli mulamu bulungi nze mba mpita mukunja wa BTFM mu Endobeso mbadde nkulobesa omusawo mubbi ono kale va ku simu yange naye abantu bano nga badiyiriza nnyo naye gwe jjajja ayagala results ez'ekizungu ozireete mu kiganda ndi bajja mukwatako ng'alina ekirwadde naye manyi oba oweereza mukyala jjajja zimanyi COVID-19 emandwa si COVID-19 tuli kugundi kugamba kirwadde 9 ne 9 Masaka emandwa kasita zitandise okusaba ne results tuwedde
Emmandwa zasuuka waliwo gwe zasaba chips ne chicken. Ngendo zinonye. Okukwatako mala kuleta chips na chicken. Kumbe omusawuzi yayagala. Njale muluma. Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Katende Haruna ampulaguma kufambu sana. Bana onkolede koyo Omusawo mufera yagala kwediza muwala bannaye yagala kwediza mukazi. Nkugambye. Owai. Yesebo. So nkunjo kambotya. Sina taabu mpozigwe. Yebe neunye kigambo kimu. Omuntu agende okubeera omulimu n'okufuula n'asooka okugenda ku musaayi mbw'ate bw'agenda musa wasooke musaayi. Wawula mukunjo oli musajja omunkubidde. Mukubye. Mwana wa taata. Wanje. Oyogera ne musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwavula zikusooka asinziira n'amakoto mugoma y'ekiringa ente empigi. Nga simbagenda ku mulamu waliwo abasajja babiri abantu by'okulaba waliwo ziwekkonge akwagala nnyo maako okubufi nezira besijji naye abeera bujuuka awo kaakati ku mulamwa nga ngenda ku mulamwa bwenti omusajja oyo omudde mukunja tunaggwako abafezi muno mu Uganda ogamba nkugambye owulira bw'agamba nti nno asooke ajje yekka lwaki ayagala ajje yekka tagenda mukwana bukwanyi oyo kaleeta obuzibu abasawo abaganda beddeko mukunja nkugambye azanga abafeere yabayaye ekisajja ekyo kiyaye kikomerere kisaana kufa kife mukunja nakaca amoti mwebale kuwoleza endobese nongiwolezaako maama wange obulungi maama Santo awo ku St. Pius Masajja webale nnyo munange mukunja amoti nakacwawa nga muli PRI walai Steady. mwale kuweereza bulungi nkale enze Patrick yonto natenga mfute walai event promotion guno mulama katikana mbabuulire abananga abasawo bakyuse bannange abasawo bakyuse oba gavumenti eveeyo wakati oyo atandise kwagala mukazi asaba na musaayi banna atandise bakwere n'omusaayi Nabo kyabasooka